Attention, attention, attention. Chekigambo saazi no kitoyo ku page ya Alien Skin. Oluvannyuma lwa seconds oba eddakiika 21 ng'amaze okumitinga Palaso. Tension ebadde waggulu, tulabyeko londa amayinja ne who is fooling who. Kitegeera. Kino kyapeninze after a while nti abaana ba Alien Skin babadde ku social media kuno nga bagezaako kubanga banoonya justice for Alien Skin. Remember last time Palaso attacked Alien Skin's home. Police ya Uganda netabaako na kyekola media yonna nebikubakubaawo bashing ne bivaawo. Alien Skin n'abanga ye tafunye justice ate nga Palaso yesasuzza. Palaso n'atambula kunagenda komba nene twamula bakewa mukula kamiliyoni akubide bamanyi mu government bitamuze bityo. Palaso nasigala nagenda maaso n'okukwata video luyimba lwennyini olulaisi za Alien Skin egaali. Alien Skin has been calm. Abadde mukakamu abadde ajjanga ku live ezakumukumu n'akola byakola ng'alaga takola ki tafuddeyo. Kwe kutana akayimba ke bayita show you my talent ne kabanga kakolera ddala bulungi okusinga buno Palaso bwe yakubanga ki obunjinji. Era bw'otunula Kemega Palaso atadde n'akayimba ka Nobert yageye mu Palaso yamukubyemu akayimba yalise no kuliva yimbira Nobert akayimba mu Palaso bla bla. But nze nja kuddeyo ngezeeko clarifying ebintu ebimu nga situation eno webadde etambula. Okumitinga kwa Alien Skin kuvudde ku chini Palaso. Where is the build up all along? Kitegeera. Bw'otunula bino ebintu ng'ebyo kuva Palaso we yalumba Alien Skin ewakawe. Palaso tabadde kyekimu. Omuntu atapikinga fit atasobola kiraba. Palaso tabadde kyekimu. Omuntu yenna ne oba wakola yona gy'obeera wakola n'olwana n'omuntu. Ne bakerako omusajja akubye omusajja. Ne obanga gwako erosobola kuba buli sawa obeera oba ne fiyo omusajja tatwala ki. Abaana omugato okimanyi nti bajja ne bakubamu n'otega omusajja ne buloko oba n'ebiyinja. So Palaso abadde atambulira for sure Palaso oba mu mazima gennyini Palaso abadde okuva oyalumbe Alien Skin talina mirembe. Palaso abadde agenda mbivulu ne gundi n'abayayi bangi Costa Ngeza kwemu okuva oyakola ki oyalumbe wa nyumba Alien Skin ng'amanya kisajja sawa yona akakola ki kakuma Alien Skin yali ejjako pressure tabirowooza akasigadde waka bali bamusugambye asenguke n'esimu lwaki yakola ki yalemera mu kizungu because awo musajja wabeere sawa n'asobola okuba nga akola ki nga komerawo. Yes, justice ebadde enoonyezebwa abawagizi ba Alien Skin ku social media kwonna abantu bangi boogedde ebigambo what is happening what is not happening n'ekyo olina omanya kimu okunoonya kuno n'ogezaako okupambana kubadde kulimba abawagizi ba Alien Skin nange obusungu bungi okwevuma nabwe kimu kyabadde ku ki ku Alien Skin abawagizi be ab'NUP aba foot soldier wenjo bayita n'abawagizi ba Palaso nga bali awo buli muntu abantu bapikinga other sides already. Naye bw'otunira kino ekintu kigambibwa mba Palaso ever since that happened abadde akubya Alien Skin essimu bagezeeko kubanga basootinga ebintu emu abantu ab'enjawulo babiyingiramu mukula biyingiramu bahamu babiyingiramu abo bantu bonna abali close mostly Ham ne muganda wa Ham oyo bamuyitaani oyo Sheeka ali awo Haji ani atera omwogera erinnya awo be baali babiyingiramu bagezaako okuba mu makati g'abana abasajja naye manya kimu mwene embeera yonna Alien Skin yakola loss baali batuse ne kwekisenti eyagala okwokya Range Rover ye kitegeera naye nga kyomanya kimu Alien Skin okuva bafuna incident Palaso takyayimba njo bino abadde ayimba by'abanene naye nga takyagattamu ki manya ga Alien Skin buli yagamba simanya bajjako okuba oyita abaki abaali takyabiyimba omuntu yenna nga munene for sure ng'oggyeko incident nti bamutuma maama we mukula yakwata Alien Skin Palaso yagenda ne maama we wa Alien Skin ne taata we which caused a lot of controversies ku internet bagamba munene kyono atukoleeta ki maama we nze banga ne taata we nze balenda bya Palaso yenga yesi muntu tasobola nnyo kubanga like simwogezi nnyo Palaso avaako mangu era kyemmanyi mu busajja obukambwe Kampala awo Palaso mwali Palaso ajja n'akutematema n'ajjukira oluvannyuma nti yakoze ensobi is been apologizing since Moze Radio tiyatuka n'okkuba akayima mujjukire bamukolako dread emu ne bagijjawo ne basigalawo ennyama bweti oba ng'alwanyi ne ba Lady and Wizo be bakubangawo ne bamuki omusajja ye wa byantalo bw'omumanyira senguka okitegeera so bintu bibadde bwe tuyalabiseko ku show yani yabaddeko ku show ya Saha esembye ne badde massive of course a lot of people turned up eyo show kigambibwa nti waliyo Kerementi bamusanga ku show ya Saha
ne bamusalako abantu Palaso ne group ye kuba Clement mumanyi ye kubya obuzina buno oba okujiregerera so bakwata Clement ne bamujja mu show ya Saha ni tewali security e Uganda bamwetolawo ngalo n'abamaje ne bamufuna Clement ne bamuvuga ne bamujjeyo baba mutala Casablanca eyo ne babeerayo naye baamala ne bamuvuga ne bamuzza ku Fangoni kigambibwa tewali kye bamukola kyeka Palaso yaddanga yali ku Clement n'amperereza nti musajja yogera n'abasajja bino tubikole ki tusizinge fire sikyebaka nekanga brejinje nkuba ne betonyamba mu kutya ebintu byebityo kitegeera hate ko eri ku internet ne Palaso abaddewo nga baby akola byakola so Clement has been one of the people be bayitamu ne koloze esukiride abantu abenjawulo hamu bamukula bonna bagezako ku interveninga mu social neno bagibeko kubanga bata asalo no lutalo kuba at the end of the day gwe yakuba tosobola kuba na mirembe okitegeera si byali ngimbo jakuba omusajja mu kitebi amateeka okitegeera si jambo jakuba omusajja mberembi amateeka ate kino ne kiri mujjabera mu social kabisa byakweka nga lusaba bano bakutisa busaba bakola bichi ngawe bitu bikola ki naye mubimanye ebintu so Palaso has been traumatized ever since that thing happened what yeke ini ya traumatizinga ani Alien Skinny okumulumbe wakanga wali abana mama ne tata ne motoka ne bazikuba kuba na amadinisa whereby tumulabye ka Alien Skinny wa meeting e Palaso abade motoka emu Alien Skinny atambulira motoka nga mukaga obanya motoka emu bimanyi dira abade mu Range Rover oshegera bwafulime Range Rover bwati na gena direct ndoza Palaso beta badu bagamba mbu Palaso bale bateseza ba meeting nebo otunya situation cheka twabaddewo nnyo meet up Palaso abadde ku kubo nga wala be bayita ku kitebe mbu bali bayitawo ne balaba ekitebe kya Nupu wetuli ne bagendawo so that was the situation Alien Skinny abadde muvuga anyo abakasigalo bakayaga avuga ayiga ayita ku street ya kukula Palaso mu vest n'abayaye nga batano bana badde batono Alien Skinny of course tabadde ko na mundu menye tutwabyeko Shaba tutwabyeko Babu ndoza badde no gayo no omulalinga magumbo oyo muwanvu oyo mwero akubaka afoyo ayiwe kibuli oyo gayo okitegeera gwabadde naye ndoza n'abaye abalanga babiri ne Malevu waloyo Malevu oyo webiboza aterobera no olubuto lunene ayina mu kukiwalaata babadde nabaawo ndoza embeera bwezze bwa parkings kubawo n'afulumira mu naka video ngemu kalabe n'agende wa Palaso wali taina byagambe mbo bayeka bumpisi bwa Palaso obaddewo bo atakinze bana bo badde ogamba ki era lwakamuyiseko n'akakwata gwe wacha wewe decide zawa vamu ndoza boyinako before manya ababera ku gali ona abata ya galoli nenga bona bali kuki kyenda beko kimu Palaso no buzibu controlling abayayebe nije babera abayala buzibu controlling kuba Alien Skinny akola bakozi bwati abona ne basala pressure ne baddawa ne badderi era abaye ba Palaso ba Alien Skinny baba calm nenga baba set ushegera nenze kyendebe kimu okusinza president ngabe badde kino kye bagamba omusaya bujjo kyayimbako bo tulaba manya jiwunye olutula manya zikoze eki jiwunye video ziraga emotika bwe parkings Palaso nalonda amayinja walono omusajja goba yimba eyo gladiator mulaba nnyo kiridi ya muzunza gladiator watabo ndoza geto yo nemutya ne gladiator alondedewo kechi oba amayinja bama ndoza badde ne kayo gato baka babita batya buyo gato bolema buyali alanga abadde nako wano nakalondera ka amayinja ngalabye motoka y'omusajjeze motoka emu bweti Alien Skinny nafuluma naje nakuba Palaso mungawe namukonako mungawe kyekiro Palaso nagamuka Palaso kasala bya Alien Skinny motoka eriyemu ngafuluma nabye mu babiri basatu emisana tuku nga nobo yo flambo attackinga osala pressure era Palaso asulide wa amayinja ne mabega tebandaba nagamba bana bye musale pressure musizinge pressure amanya nero zumanya abantu abatandise do recording akasite motoka etuka evidence waba binonya abantu byotekayo ku internet so bali coding de faster ne ebintu bibadde ne bakakanya buli omwe embera ne kakananga buli kimu ne kibakiria Alien Skinny nabanga jana bindika ne Palaso amayinja kasaga studendo zanalaga tali sire mwabira bange byedda ngabona asure mundu bejjabiro gabanaye sina buzibu edda baba gambanga wanika flag enjeru ngabala flag enjeru mu lutalo manyabo tebayina luzibu Palaso bwasuda amayinja na Alien Skinny amanya okay
kati kwogera najja nambongako ndoza engalo za Palaso zibadde zijjuddemu banfuufu kwa bolonda amayinja of course wona abadde wajjudde enfuufu bolonda aga amayinja enfuufu okusigala ki mu ngalo era awo guno omukono gubadde okutamenja aguzizza eno n'awaayo guno alien skin anywedde omuti gwa sigala paka ne gutuka wakati ng'omukka gwonna gugenda mu kamwa ka Palaso n'ennyindo obadde ogamba ki wayonoona ewange buli bumpisi buyomba ne bampisi bannaabo abagizi bo balonda alien skin ayogera n'ayogerako awo ndowooza ne giradiyeeta nkulabye olonza amayinja naye abeeso batebeeyisa bino si byabanene tolina londeramu maki bukeeki babulondeddewo abantu nga mukaaga bane balonda amayinja waliwo kampisa akayogera ng'ennyo alien skin ak'obudred aka Palaso ak'obudred kale alien skin tetwagala mbeera mbi katwaliwo akalasima akeyitaani kane ekigendo kiganda kya nakalabako n'ekiganda kya Winnie Wamami kyaka blasting azika wacha wewe oli muje kasema kayita kira biki so abo bonna babaddewo awo nga bibadde n'ekirungi kyabena Palaso agezaako kubanga akonseringa akatusuubire bagezaako kubanga babikola ki naye bannange omusajja kyeyogera kituufu okutya kubadde wali nenga alien skin manya talina motoka ezo n'abaddewo n'abantu nga mukaaga nenga kino kigezaako kino nnyo okuba nti tugenda funa harmony mu music industry Palaso agenda keneza be batambula nabo ekyo kimulaze nti basobola okutuukako bye nabagamba bw'okola ki ne bw'olikola ki bana be bajja kutuukako era bana be ye Palaso akimanyi kyovula atambula nabe mukaaga nabalenda banoono guy Shoni Styles abadde abeerewa Palaso nabya ne alien skin ndowooza y'omu kubadde ba intermediate nga Palaso n'ogamba mwana agamba akasajja ize Palaso yayagala luyimba kusinziira nga bwe kiri okitegeera oluyimba lukolebwa oba si kyekyo bato gyesuubiramu bw'ejja beerawo kati bwe batebaddewo kati bateribeerawo musical lwansonga Palaso alina mu music naye omusajja alina funny bass tujja baleka mu fence mugijjukira fence eyo fence gye baateeka side zeno Bobby Wine side zeno Bebe Cool omuziki ne gukajja okitegeera so tujja gezaako tulabe ekintu nga bwe kigenda otambula naye okutya kubadde wali enjoga bo bafuuti soja simanyi basigaddewa kitaasiza ne musajja waffe ani Lili Pazo abadde alina byayogera oluvannyuma lwa saa nayogera ebigambo bingi najjonkera byajjonkedde Lili Pazo munsi muno njagala nze nkubulira ebyange basajja bonna bakuvuddemu naye Kasuku akusalidde omusango bano bagundi bakusalidde omusango ba junior abobeera nabo society yo yonna okusalidde omusango I'll tell you one thing mu bulamu buno olina omumanya abantu bo be baliwa olina omumanya akaseera k'okwogererako n'akatali kakwogererako Lili Pazo tomanyi lutalo olwana ovuma alien skin nobereserizo nowana Palaso enja n'olumba PNUP enja n'olumba bafuuti soja enja n'olumba Bobby Wine enja n'olumba pasi kwegamba oli awo osakolinga kiba kirungi noba ng'olinawo obeesinze entalo z'oteetaaga tozigenda tobanga full figure saa zino omulwadde bamujjonkera toyogera byoteetaaga kwogera bweba ekintu kyayita kite okitegeera bw'oba okola senzo zikole osirike obadde baakusalira dde omusango sigala kusaidi yo sala pressure toyofula nnyo amanyi nnyo bintu ojja nnyiiza abantu what you have to do kakkana wansi yimba nnyimba zokola sente zo tobiyingire bonna bakasuka bakusalidde omusango ate bakyalibo naye nga baadde balina kuwa amatayi kuba bakufunyeemu kitegeera so bannange Pazo kakkanamu olwanya entalo nnyingi ojja tugezeera nga tolina wakuddukira okitegeera tolina wakuddukira ojonkera Bobby Wine oli ku bafuuti soja ojja kweggwa kwemalako emikwano bali abasajja beesaba tebalina kyali waabwe kyova bamulabye alien skin avideo n'agamba ye tayagala laba omuntu yenna ekisinde bannuupu wa yero kugundi ye ku Fangon Forest lwansonga baleeta bizibu oba atakinga ennyumba ye buli muntu abadde amugamba kakkana teri alina kyakola ndowooza mpuuga yajja